above self. Oye National Unity Platform obuweereza okukira mu kwegwanyiza. Nina kenjagalo nzigire yawo nyine. Ontegedde bulungi? Obuweereza okusinga mu kwegwanyiza. Aha. Okukola obuweereza okusinga okwegwanyiza obutetunulira nga wayiswa. Olina kola by'abantu. Nagamba ne buno obuvunaanyizibwa bwolaba bwenzigirako wano nga deputy spokesperson bwesige bw'Abannayuganda enkyabakera ku makya ne bagamba awo naawo baba we balino ebigambo byogeire aye bututalewo sabusu libanga mupiira. Ffe bwe twagulabiranga waliwo Dalima mumanyi, Rivaldo, Dalima, Ronaldinho, naye kati waliwo balala. Waliwo Cristiano, waliwo Messi, waliwo Babukayo Saka, abasajja base no. Ali wana alete erinnya lya Saka. Kakati ba Diaz. Ffe twalabira omupiira gw'abawagizi ba Liverpool nga tulina ba Steven Gerrard, ba Mark Manaman katamanya kakati ne wano mu tiimu ennungi nga NUP manya bumanya nti awali omulungi waliwo abalungi abalala 100 abagenda okukola ki okukompitingirawo so tewabeerawo omuntu yenna ate eno hadithi mugijje kunze nze deputy spokesperson tetulina kifo kiri ring fenced mu NUP buli kifo kyakuvuganyizibwako munda kubanga twagala okuleeta line up omulundi guno nga yeyo kabiriiti loyalty tick mu bantu tick mu buweereza tick mu bwesige tick mu bulambulukufu tick tugenda kubanga tunoonya oyo asaanidde okuweereza abantu mu ngeri ey'enjawulo so njagadde kino n'abantu bakimanye kubanga wabadde wababuuza nti no nze okwegwanyiza na lwaki mba nvaayo kati nti abanange aba National Unity Platform mbadde nsaba mukkirize mumpole obuvunaanyizibwa mpeereze mu nkola y'ekisajja kikulu mu nkola y'ekitiibwa mu nkola etagenda kubaswaza mandate ne mandate eyo sinnagifuna nina okusooka okuba mu kibiina nfune mandate olwo ndyoke nkole ki nzije tutunke n'oyo anaaba ayambadde uniform endala kati eno omuredi twambala rubber bullet tetukuba masasi genyini tuba mu muzanyo gwa rubber bullet kuba govuganya naye abawuwo tokuba kutta okuba rubber bullet muba mu aspiring ani agenda okusobola naye tugenda kulwana kiro na misana tubalabe nti tukkirizibwa okuzanya wali mu grand finale olyoka olabe wayiswa nga ali mu uniform emyufu ate alumba mbu oli simanyi ayambadde yero simanyi biki ojja kulaba wemba kutagulira so njagadde okubuulira bannayuganda nti tewali kifo kiri ring fenced era parameta egenda okukola Kawempe ye parameters ezigenda Kawempe abantu bonna baffe waliwo akantu akakyambubbi omutwe kusaidia we Kawempe awo njagala okamunobule mu dakikemu nti buno obudde butono omugendo kunonyeza akalulu akekawempe muvayo ddi mukutula ekintu akwata kadi akwate bintu zinyoke na NUP yatandise damanyi g'abantu gali ku ground gakola gwe walabyo kandidate omulala yeetala bonna be NUP baba wano awa yayi wakowa gwe walabyeyo mu kirale waliwo myufu eri ground myufu era olutalo luli munda kubanga kankubulire gwe manya mu NUP naku nali wano nendagula nti buli kifo ku NUP kigenda kubaka abantu nga 2 buli mu kifo mu NUP mugenda kwa kantu nga ameka 2 kubanga kye kibiina ekiriwo ate si wano Uganda yonna bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo waliwo baka buno bwenjagala tufune then bwe tukomawo tugenda kutunulako ku tweetiza gino then bwe tuvaayo tugenda kutunako ne ku twalabye omukulu Honorable Mathias Mpuga Nsamba atandise okutalaga okusinkana ebibiina ebyenjawulo tetumunyumya kweni upitaje oyo tetumunyumya anti da kweni upitaje nsaba oyo tetumunyumya nsaba busabi oyo tetumunyumira asisinkana political parties NUP political party biri ebyabadde ekalangaala saagala ate kuddamu kwongerako eyabadde kalangala bimala sinze kwa abantu bagamba nti wayiswa asima sinze wabitegedde byabadde kalangala negezeza ko biraba bamuganye biri ebibozi bya Mbalesi embozi ya Mbalesi ffe twaleeta eri kataba kwate emboko kataba kwate emboko aleta Mbalesi ffe twaleeta
kati okuzika kwongezebweyo bamaseeka toleta mbuzi nfu toleta gwe that was an embarrassment. Kakati ogambe tumuleke ate ekikulu ekyokutambula nga sinkana bino nakyo tukireke. Towabita ina makulu mweno programu kati oyo wali olidde ku kikajjo n'okigaya bulungi n'okisuula nekikala mu musana kanjye tandikirawo.